N'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeere gye tuli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongerere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale katufukamire nga tujjukira nti Katonda ali naffe kaakano. Sobola kutuula oba okufukamira. Ffenna katusabe essaala eyo. Ayi Kitaffe Ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ga matukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era ne tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasire abaatula okwonoona kwabwe, obazze ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi era otubeere ku bw'oyo kutaanula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Otuwe tukwegayiridde Mukama waffe ow'ekisa abantu bo abakwesiga okusonyiyibwa n'emirembe, tulongoosebwe ebibi byaffe byonna, tulyoke tukuweerezenga n'omutima omutereevu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna katusabe essaala Mukama waffe gye yatuyigiriza. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kaffe baffe bwe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama otwasamye emimwa gyaffe. Ayi Mukama yanguwa okutulokola. Kale tuyimike tuwe Mukama ekitiibwa. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Erinnya lya Mukama litenderezebwe. Kakano katutuule mu bifo byaffe tuwulire ebitundu byaffe kuva ku kisooka. Ekitundu ekisooka kivudde mu Mikka essula ey'omusanvu okutandika n'olunyiriri olusooka. Mikka essula ey'omusanvu okutandikira ku lunyiriri olusooka. Zinsanze kubanga nfaanana nga bwe bamala okulonda emmere yonna ennungi.
ng'ezabbibu ezeerebwa mu lusuku. Zinsanze kubanga nfaanana nga lwe bamala okulonda emmere yonna ennungi ng'ezabbibu ezeerebwa mu lusuku. Tewakyali kirimba ekyokulya. Emmeeme yange yeegomba ettiini esooka okwengera. Omwegendereza abuze mu nsi, so tewali mugolokofu mu bantu. Bonna bateega okuyiwa omusaayi, bayiga buli muntu muganda we n'ekitimba. Engalo zaabwe zikwata ku by'obubi okunyiikira okubikola. Omulangira asaba, omulamuzi ayagala okuweebwa empeera, n'omukulu ayogera ekibi ekibeera mu mmeeme ye. Bwe batyo bwe babirukira awamu. Oyo kwabo asinga obulungi afaanana ng'omweramannyo. Omugolokofu kwabo asinga obubi olukomera olw'amaggwa. Olunaku olw'abakuumibwo lwe lw'okulabwako lutuuse. Kaakano bwe wanaaba okweraliikirira kwabwe. Temwesigwa wa mukwano. Temulowoozanga mukulembeze nga mwesigwa. Kuuma enzigi z'akamwako eri oyo agalamira mu kifuba kyo. Kubanga omwana tassaamu kitiibwa kitaawe. Omuwala kikinalira ku nnyina. Mukamwana ku nnyazaala we. Ab'omu nju be baba abalabe b'omuntu. Naye ku bwange naatunuliranga Mukama, naalindiriranga Katonda olw'obulokozi bwange. Katonda wange anampuliranga. Tosanyukirako omulabe wange. Tonsanyukirako omulabe wange bwengwa n'ayimuka. Bwe ntuula mu kizikiza, Mukama anaaba musana gye ndi. Naagumiikirizanga obusungu bwa Mukama kubanga mujeemedde. Okutuusa lwaliwoza ensonga yange, era lwalinsalira omusango, alindeeta eri omusana, era ndiraba ku butuukirivu bwe. Kale omulabe wange alikiraba, alikwatibwa ensonyi, eyaŋŋamba nti Mukama Katonda wo ali ludda wa? Amaaso gange galimulabako, kaakano alirinnyirirwa ng'ebitosi eby'omu nguudo. Olunaku olw'okuzimbanga ebisenge byo. Ku lunaku luli ekiragiro kiritwalibwa ewala. Ku lunaku luli baliva mu Bwasuli ne mu bibuga bya Misiri balituuka gy'oli, era baliva mu Misiri okutuuka ku mugga, okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja, n'okuva ku lusozi okutuuka ku lusozi. Naye ensi eriba kifulukwa ku lw'abo ababeera omwo, era ebibala eby'ekikolwa byabwe. Liisa abantu bo ab'omuggo gwo, ekisibo ky'obutaka bwo ababeera bokka mu kibira wakati wa Kalumeeri, baliire mu Basani ne mu Giriyaadi, era nga mu nnaku ez'edda. Nga bwe nakola mu nnaku bwe wava mu nsi ya Misiri, ndimwolesa eby'ekitalo. Amawanga galiraba, galikwatirwa ensonyi amaanyi gaabwe gonna. Baliteeka engabo zaabwe ku kamwa kaabwe, amatu gaabwe galiziba. Balikomba ku nfuufu ng'omusota, ng'ebyekulula eby'ensi baliva nga bakankana mu bwekwekero bwabwe. Balijja eri Mukama Katonda waffe nga balekemuka era balitya ku lulwo. Ani Katonda nga ggwe asonyiwa obubi, ayita ku kwonoona okwabasigalawo ab'obutaka bwe. Talemera mu busungu bwe emirembe gyonna, kubanga asanyukira okusaasira. Alikyuka, alitusaasira, alisamba okwonoona kwaffe n'ekigere, era olisuula ebibi byabwe byonna mu buziba bw'ennyanja. Olikolera Yakobo amazima,
olikolera Ibulayimu ekisa bwe walayirira bajjajjaffe mu nnaku ez'edda. Ekitundu kyaffe kikomye awo. Essomo eryokubiri Yokaana 3:14 okutuuka ku 21. Nga Musa bwe yawanika omwana mu ddungu, bwe kityo omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa. Buli muntu yenna akkirizibwa abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'awaayo omwana we omu eyazaalibwa. Buli amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi kusalirwa musango, naye ensi erokokere ku ye. Amukkiriza teguli musinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Guno gwe musango, kubanga omusana gumaze mu nsi, abantu abaagala enzikiza, kubanga omusana abantu baagala nnyo enzikiza okusinga omusana. Ebikolwa byabwe byali bibi nnyo, kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana kyava amusaana, so tajja eri amusaana, ebikolwa bye bireme okunenyezebwa. Naye akola amazima ajja eri amusaana, ebikolwa bye birabike nga bikolerwa mu Katonda. Ekitundu kyaffe kikomye awo. Zabbuli eya 31 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Ayi Mukama, nkwesiga ggwe, nneme okuswazibwanga emirembe gyonna. Ondokole mu butuukirivu bwo, ontegere okutuuko, yanguya okundokola, kubanga ggwe oli lwazi lwange era ekigo kyange. Kale ku lw'erinnya lyo onkulembere onnuŋŋamye, onziye mu kyambika kye banteze enkiso, kubanga ggwe oli bbugwe wange. Mpaayo omwoyo gwange mu mukono gwo, gwe wannunula, ayi Mukama, gwe Katonda ow'amazima. Nkyawa abo abalowooza ebigambo eby'obulimba ebitaliimu, naye neesiga Mukama. Naasanyukanga, naajaguzanga olw'okusaasira kwo, kubanga walaba ebibonoobono byange. Wamanya emmeeme yange mu kulaba ennaku, so tewanziyiza kukwatibwa mukono ogw'omulabe. Ebigere byange wabissa mu kifo ekigazi. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana
n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kinene kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ffenna katuyimirire nga tugenda okuwulira enjiri ya Mukama waffe. Ngenda kusoma ekitundu mu Luka essula 10 kuva ku 38 lunyiriro lwa 38 tuuka ku 42. Awo bwe baali bagenda n'ayingira mu kyalo, omukazi erinnya lye Maliza n'amusembeza mu nnyumba ye. Naye yalina muganda we eyayitibwanga Maliyamu eyatuulanga awali ebigere bya Mukama waffe n'awuliranga ekigambo kye. Ye Maliza yabanga n'emitawaana egy'okuweereza okungi. N'ajja waali n'amugamba nti, Mukama wange, tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka? Kale mugambe annyambe. Naye Mukama waffe n'addamu n'amugamba nti, Maliza, weeraliikirira, olina emitawaana egy'ebigambo bingi, naye ekyetaagibwa kiri kimu, kubanga Maliyamu alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutalimuggyibwako. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Ffenna tutuule tuwulirize oluyimba olw'enjawulo okuva eri kwaya y'Ekkanisa y'Oluganda. Tuyimirire ffenna tunyweze okukkiriza kwaffe katuddamu enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omuyekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu,
olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'agenda mu ggulu atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo gwo. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Kristo otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwa obulokozi bwo. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Otuule n'ekisa kyo bwe tukoowoola. Yambaza abaweereza abo obutuukirivu. Sanyusa abantu b'abalonde. Ayi Mukama lokola abantu bo. N'obusika bwo obw'omukisa. Ayi Mukama otuwa emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali mulokozi mulala atulwanirira wabula ggwe wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongose emitima gyaffe munda. So totuggyaako mwoyo gwo omutukuvu. Ffenna tuddemu essaala ey'akawungezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo ogwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kyo ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro kino olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katufukamire oba tutuule tweyongere okusaba. Katusabe. Tugenda kusabira church ne waffe Uganda. Mukama Katonda tukwebaza olw'ekkanisa eno gwe watuwa era gwe watuteekamu n'abantu be watukwasa ng'ababuulira ekigambo kyo. Tusooka okuwaayo ekkanisa ya wano ekulembera Omulangira Prince Charles ne Bishop n'abaawule abalala n'abantu abalala ababuulira enjiri. Obawe amaanyi okukola omulimu ogwo, okubuulira ekigambo mu mazima ne mu kwagala. Tuwaayo n'ekkanisa ey'e Uganda, obabeere nti enjiri gye babuulira eva mu kigambo nate n'ebikolwa nga bwe birabika. Ogobe Sitaani yenna Mukama, ogobe Sitaani ayagala okuyingira ekkanisa ng'agiyita erudda n'erudda. Ekyo zonna nga bwe wakireeta Mukama, otukolere ekisinga ekituufu ekirungi. Twongere okuwaayo abakulembeze nga Prime Minister Sunak ne gavumenti ye okutukolera ku nsonga zaffe nga bwe kyandibadde, olw'okuba nti embeera nzibu, naye Mukama tukwatireko. Tusabira n'ensi yaffe Uganda Mukama, obawe ekisa, obayambe bonna bye bagendamu, obagulumize Mukama. Essaala ekomyawo. Katonda waffe tukwebaza obutakoowa okutulabirira n'okutulekawo bw'olina ensonga zo.
wakati mu ffe tulina abanafu mu ngeri ez'enjawulo ate era nga waliwo n'abatayinza kwebaka olw'obulumi olw'okutegana okw'omubiri gwe Katonda asitula era awonya nga ffe abantu essuubi lituweddemu. Ensonga z'abantu bo ozitunulemu mu kiseera kino Mukama. Tuwaayo Mukristaayo munaffe, Munnayuganda munaffe, omuddu wo Mwami Charles Kyazze. Mukama, amawulire gatumazeemu amaanyi ffe nga abajja ku ggwanga awatali ssubi. Mukama, osobola okuteekawo essubi. Yeekwate ku kyambalo kyo. Bayibuli egamba nti omukyala yeekwata ku kyambalo kyo essuubi liweddewo. Naye Mukama bw'otyo n'omuwonya, tumutadde maaso go. Ensonga ze zonna ezisigaddeyo okola ekyenjawulo, okubeera ebyenjawulo byamagero tubiraba nnyo. Nannyini ggulu tukwebaza olw'olunaku luno olw'abakyala mu nsi wonna. Twaye abakyala bonna mu nsi muno era twebaza olw'okutukuŋŋaanya wano ku lunaku luno olwaleero. Ffe baani? Tuwaayo abakyala abavudde mu nsi muno. Ffenna abasinga abali wano tuwaayo bakadde baffe abavudde mu nsi muno. Bewawa omulimu omunene ne batulera. Buli omu waali ajjukire mukadde we oba abantu be abavudde muno, bamaama mu ddakiika ng'emu. Twebaza olw'omulimu omunene gwe wabakozesa okutulera obulungi ate era nga baali bazira. Nze ng'omumpaayo maama wange Ruth Ddungu wamutwala wamu ne taata Kalungi James Ddungu. Naye era Mukama oyongere obawe ekiwumulo eky'emirembe. Twongera okuwaayo era abakyala abaali abazira mu ggwanga lyaffe nga mukyala Olivia Zizinga wa NRM ne mukyala Mungerera yali wa WCA n'abalala abalinga abo. Mukama tukwebaza. Twagala Mukama okwongera okuwaayo abantu bonna abali mu maka gaabwe tebasobodde kutuuka wano olw'omubiri omunafu. Mukama Katonda, n'ensonga endala nze gye mpaayo abaana baffe Mukama. Abaana baffe Mukama, ffe twogera kungulu naye gwe oboogerere mu mutima. Obamanyise ti wano si we newankubadde we baazaalibwa oba we bakulidde, si we tuva, tulina gye tuva. Ffe gye tuva tumanyi nti abamuwala na mulenzi ne mugende w'abakadde, abaana ne beebaza n'abakadde ne beebaza. Batunuulire ekigambo ekyo kyokka Mukama, kuba ffe kye tumanyi. Batugenda okutandika Sabbiiti, otuwa omukisa. Byonna Mukama bye tutadde mu maaso go tumanyi nti ojja bituwa olw'okusemako okulungi era olw'ekisa kyo ekingi. Naffe kuba wagamba ne babanga omu oba babiri nga bali mu muti, naffe tuli wano mu yeekaalu wa Thornton Heath. Byonna tumanyi nti Mukama bye tusabye obuludde ojja bituwa kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Tusabira abakyala. Ayi Mukama Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tukwebaza nate okutukuŋŋaanya ekibiina ekinene nga twebaza olw'olunaku luno. Mukama Katonda tukwebaza olw'okututonda nga tuli bakyala. Watutonda mu mibiri egy'enjawulo ate n'otuwa obuvunaanyizibwa bwe bumu mu nsi yonna. Ayi Mukama Katonda, otuwadde okugamba omukisa n'otusitula ng'abakyala
tusaba obuvunaanyizibwa bw'otuwadde mu nsi otuluŋŋamye okukola ebyo by'oyagala tukole era nga tubikola nga omwoyo omutukuvu atuluŋŋamya ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tusabire abaami. Ayi Mukama Katonda omulungi ow'ekisa, tuleeta abaami mu maaso go. Abaami balina obuzibu obw'enjawulo. Mukama Katonda abamu balemereddwa wano we twogerera ng'ebizibu bibayinze okusinziira ku mbeera y'ensi yonna ey'essente, okusinziira ku muyaga oguli mu nsi nga n'abakulembeze bibatawaanya. Tusabira abaami abatalina mirimu, Mukama Katonda ogibawe. Tusabira abaami abalwadde, Mukama obawonye. Mukama Katonda abaami buli mu ngeri yonna gye balimu obawa omukisa, otambule nabo mu buzibu bwe balimu ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama Katonda tusabira bamaama. Olunaku luno olwaleero tusabira bamaama mu nsi yonna. Bamaama abo obanga bazaala, obanga baadoptinga, obanga bafosteringa, obanga bafiirwa ne batwala obuvunaanyizibwa. Mukama Katonda owe bamaama obugumiikiriza, owe bamaama okutegeera n'okumanya. Katonda waffe omulimu ogubanguyize kubanga si mwangu. Mukama gwabeera ate abanaku n'oleeta emirembe. Tulina bamaama nga balina obulemu, abamu bakozesa mikono, abalala bakozesa bigere, naye ng'ate balina abaana. Ayi Mukama Katonda ow'ekisa, tusabira bamaama abo obanguyize mu mbeera ey'okulabirira be balina. Mukama otuyambe ng'abakyala mu bifo eby'emirimu ng'ate tulina abaana, kwegamba ng'olina okukola omulimu ate ng'olina okuddayo olabirira abaana. Mukama Katonda tukwegayiridde otukwatireko emirimu tugikole bulungi ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Tusabire bataata. Bataata. Mukama Katonda ayinza byonna, tulina bataata abalemereddwa. Gwe ayi Mukama Katonda obawa omukisa, obatebenkeze, kubanga bataata bano be balina eky'okuyigirako eky'abaana emigigi eginaddawo. Mukama Katonda mu kiseera kino abantu basobeddwa, abalina abaana, kati taata n'abeera awo nga tasobola kulabirira abaana olw'okubanga embeera ya ssente teesoboke. Naye gwe bakwatizeeko obayambe, obanga tebasobola kubalaba obayambe embeera yeegwewo. Era n'ebirala bingi bye tutasobola kwogerako mu kadde kano nga bikwata ku bataata, naye obayambe, obakwateko, obateekeko omwoyo gw'omutukuvu ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Akawungeezi ka olwaleero tugenda okusabira abaana n'abavubuka. Tugenda okusabira okuzuukuka okw'enjawulo mu baana baffe n'abavubuka, obukulu n'okusaba mu kitundu ky'obulamu bwabwe, okwegombanga Katonda abakulembere nga buli gye bagenda n'enkolagana wakati waabwe, nga tuyimirira ku lunyiriri oluli mu Ngero 22 olunyiriri olw'omukaaga, essula 22 olunyiriri olw'omukaaga. Lutugamba nti tendeka omwana mu kkubo ly'alina okutambuliramu, era bw'anaakaddiwa tajja kukola ki? Tajja kulivaamu, kubanga Sitaani yajja kutusaasaanya na kubatawaanya, okubaggyako talanta zaabwe ne byabaterekedde. Mukama tusabira abaana baffe obakuume, obaggyeko, obatangize awali omubbi, kubanga Sitaani yajja kubba, kutoa, kuzikiriza na kutta. Ajja kubba, kutta na kuzikiriza. Abaana baffe tubasabira obakuume, tubayiwako omusaayi gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda omulungi, tusabira abaana mu ngeri ezimu ez'enjawulo, kubanga Katonda yagamba nti bw'onoolekayo okusaba ebiddirira tebijja kubeera birungi. Era Mukama Katonda kye tuba twekuŋŋaanya
ng'abazadde okusabira abaana baffe. Tubasabira mu ngeri ez'enjawulo, tubasabira mu mirimu gyabwe gye bakola. Abaana abo Mukama Katonda obawa amagezi, abamu basomye baamalako, abalala bakyasoma, abalala beeyongedde mu kusoma okufuna degrees ezawaggulu eziri advanced. Naye buli kye bakwatako kyonna mu misomo gyabwe Mukama babeere. Ate bwe bamala okusoma Mukama tusabira emirimu, basobole okufuna emirimu emirungi egibabeezaawo, egibatambulizaako. Obagunjule emirimu gyonna gyonna gye bakola. Professional jobs, abalina talent tuziteeka mu mikono gyo Mukama. Abayimbi, abakuba ebifaananyi, abazina, buli talanta yonna Mukama abaana baffe gye wabawa tusaba ogishapeninge, ogisongole, bonna bayitemu, babeere bwenna gye balaga Mukama Katonda obeere nabo. Taata omulungi, tubasabira abaana baffe bafune ssente, babeere ne ssente. Essente tubasabira obugagga. Bayibuli egamba Mukama ti gwe ogabe ssente, gwe okwata emikono gyaffe n'ogimeekinga okuŋŋaanya eby'obugagga. Abaana baffe bafune obugagga, kubanga ababazaala nga tukaddiye, abaana baffe basobole okubeerawo, beerabirire, naffe tubalabirire. Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaza. Tusabira abafumbo, abaana abaffe abato abafumbiddwa, n'abo abaagala okufumbirwa, obufumbo bwonna Mukama bwonna gw'obugaba. Obawe omukisa ogwo, buli ayagala okufumbirwa omuwe omukisa ogwo asobole okufumbirwa, ate basobole okuzaala abaana. Kubanga eby'abaana byaffe tebivaayo, buli siteegi gye batuukako tuba tubasabira. Bwe bava mu kusoma ne bafumbirwa ne bazaala, ne tusabira abazzukulu. Byonna Mukama Katonda, ebyo byonna gw'obigaba. Ayi Katonda Taata, wagamba mu Habakuuku n'ogamba nti nze ndiyiwa omukisa ku baana. Abaana ne batandika okukola ki? Okuprofesayinga, ne boogera mu nnimi ne baprofesayinga. Era n'abakadde balikola ki? Abali mu categories eza special needs, abalina special needs, mu ngeri zonna nga beetaaga okulabirira. Mukama Katonda byonna tubireetewo. Tusaba abazadde abo abeetaaga obuyambi bafune obuyambi, ne ba professions bayambe abaana baffe, kubanga buli mwana yenna gwe tulina mu bulamu Mukama nga yamuteekawo ali special, era Mukama Katonda amuwa omukisa. Bino byonna tubikusaba nga tukwebaza Mukama omulungi olw'ekisa kyo. Naye okusingira ddala tusabira abaana baffe babeere n'eggonjebwa, bawulire abakadde baabwe era babeenyumirizemu, kubanga Bayibuli egamba nti bw'onoosanga mutaatawo ne maama w'ekitiibwa oliweebwa omukisa. Abaana baffe tujja bawa omukisa, era Mukama Katonda tubayiwako akawungeezi akaleero. Mukama Katonda omukisa omungi ogutaliiko nnaku Mukama obasambuze, obaweerere, obeere nabo bulungi. Bino byonna tubikwebaza nga tukusinza mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Kaakano mu kiseera kino twagala okwaniriza abagenyi baffe abalungi, kwaya eya SDA Remnant Harmony batuwe oluyimba. Tugenda okuyingira mu kiseera ekyokuwulira obubaka omukungu omukyala Primrose Kalungi bw'atwetikidde akawungeezi ka leero. Obubaka obwo tugenda buyingira batuwulira okuva eri SDA Remnant Choir.
Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Tusanyuse nnyo okubalaba bannange kye mutukoze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Ate munyumye okukamala obumazi. Ssebo omubaka tusanyuse okukulaba. Abakungu ba Ssaabasajja tusanyuse obbalaba. Abalangira n'abambejja. Ssebo Faaza Balinnya tusanyuse okukulaba. Abakulu abavudde Scotland tusanyuse obbalaba. Ekiseera si kyakwaniriza, kati kino kiseera kya njiri naye nga n'ekyokwaniriza kijja. Tujja batuukako bannange nga ekiseera ekyo nga kituuse. Erinnya lyange nze Primrose Kalungi. N'erya Nalubega kweriri. Ab'engabiwe muli bannange? Taata nzaala ye mugenzi Festo Lubega wa Kataama ng'agalamidde e Nalusugga. Ate maama era naye nga Mukama yamuyita yali Manjeeri Nalwanga bali luno ng'agalamidde wali e Nakwaya. Awo nkomye kumpi batugamba omubaka ndowooza akimanyi tetumalaayo ffe abakyala tukoma kumpimpi. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwo gwali gwa Juuni 1987 mu kibuga ekiyitibwa Rosario mu Argentina wazaalibwayo omulenzi. Omulenzi oyo yakula ng'ayagala nnyo omupiira era bwe yaweza emyaka 4 yajja n'atandika okumutwala mu buttiimu obw'oku kyalo ng'era awakanya. Bwe yaweza emyaka 13 ne basenguka. Bali babeera Argentina, omanyi mu Argentina omupiira kintu kikulu nnyo. Ne basenguka ne bavayo ne bagenda e Barcelona mu Spain. Omwana oyo n'atandika okuzannya mu ttiimu y'abato ng'alina emyaka 13. Bwe yaweza emyaka 16 n'ayingira mu ttiimu enkulu. Omwana oyo nze lwamuyita mwana naye kati musajja. Yakafuna award ze bawa abasinze okusamba obulungi omupiira mu mwaka emirundi 7. Baliza balando. Owa ekyalo Faransa nze kyannema okusoma. Nkyogera bwogezi nti award nga nkitya. Omwana oyo yafuna gold medal eya Olympics mu 2008. Omuvubuka oyo y'omu ye yali captain owa ttiimu eyawangula 2022 FIFA World Cup. Amumanyi agolole omukono. Messi. Omulenzi oyo ye Messi. Lwaki twogera ku Messi? Oli ajja kugamba nti tuli mu njiri. Omwana oyo Messi mulowooza what was his priority in life? Football. Thank you very much. Yeah? Omwana ono obulamu bwe ng'alowooza ku mupiira and he takes it seriously. A training 5 days a week without fail. He's disciplined. Alya balanced diet. Tali ebyo bijja kumulemesa kufuna kintu kye. Yeebaka 12 hours ombiri ne guwummula. Akikola bw'atyo consistently. Lwaki? This is priority. Kyayagala okukola.
Enjiri yaffe ey'olwaleero evudde mu kitundu ekyo ekyalakagwa kyatusomedde obulungi bw'atyo, ekitundu ekiri mu njiri nga bwe yawandiikibwa Lukka essuula 10 n'olunyiriri olwa 38 okutuuka ku lunyiriri olwa 42. Ekigambo kyaffe kino kiriko omutwe nga gugamba what's your priority in life? Oba mu Luganda tugamba nti kiki ky'osoosowaza mu bulamu bwo? Okusoosowaza mutera nnyo okulanga Katikkiro ayogera ekigambo kino nga okusoosowaza olyanza okulowooza nti lulimi lupya, naye nga okusoosowaza kiva mu kusooka. Kiki ky'osoosa mu bulamu bwo? Kiki ky'osoosa? Waliwo abasoosa bizinesi nga buli lwatuula walowooza bizinesi. Waliwo abasoosa omukyala buli lwatuula awo n'amuwaana wamaggwa mulinaanye nga mukyala wo tunulayo tulabe. Abalala mwami, waliwo atudde n'omwami bannange, oba waliwo n'omugole olawundi asobola okutunula ku mugole ku taata. Buli muntu alina priorities in life, naye gwe priority yo kiki? Kiki ky'osoosowaza mu bulamu bwo? Katusabeko nga tugenda okuwulira ekigambo. Mukama waffe omulungi era ow'ekisa, twebaza olunaku lwaleero, twebaza kubanga otukuŋŋaanyiza wano ffenna ng'osiimye tubeere balamu. Tukusaba oggula amatu gaffe ag'okungulu n'ag'omunda, tuwulire eddoboozi lyo era ekigambo kyo kikole enjawulo mu bulamu bwaffe. Ebyo tubisabye nga tuyita mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Nga bwe mbagambye ekigambo kino nti kiri mu Lukka, njagala okwogera ku bakyala bano babiri. Olunaku olwaleero lunaku lw'abakazi ate lw'abamaama, nga twebaza Katonda olw'abamaama baffe. Omulimu gwonna gwe batukozeemu, emirimu gya maama, omwana babiri yagamba nti talina duplicate, tolina ky'oyinza kwogera ku maama. Ababalina bannange mubaweereze ekkalamba kubanga bwakuvaako oba bubi. Bamaama batukola obulungi obw'ekitalo. Kale ku lunaku luno nalowoozezza nti kirungi okwogera ku bakyala bano ababiri, Maliza ne Mariyamu. Baali ba Luganda. Mujjukira nti baali bannyina ba Laazaalo, Yesu gwe yazuukiza nga baakamuziika okumala ennaku 3, naye Yesu n'amuzuukiza. Lukka yali musawo, yali musajja musomefu nnyo ow'ebiseera ebyo. Yali musawo era yali mugoberezi wa Kristo. Lukka yawandiika ebigambo ebiri mu njiri. Gospel muzisoma. Gospel tuzisomeramu obulamu bwa Mukama waffe. Lukka yawandiika ebigambo bifa ku bulamu bwa Mukama waffe mu myaka around kinyuma mu Luzungu 80 to 100 AD. Amakulu gaakyo nti Yesu yali amaze okufa. Kale yafunanga information okuva ku baalabira ddala ku Mukama waffe, bawaayi witness abaabaawo, kubanga mujjukira nti Yesu yafanga muto nnyo, yalina emyaka 33 gyokka. So waliwo abantu bangi abaamulaba ne balaba n'emirimu gye, ne balaba n'okufa kwe, ne balaba n'okuzuukira kwe. N'olwekyo bwe tuba tusoma ebigambo bino ng'ebiri mu njiri eno eya Lukka, tetusoma story, tetuzze kunyumya story, tuzze kunyumya history. Byaliwo. Bwe tuba tuba referringako bano baaliwo, kubanga Lukka ebigambo bye yawandiika yabiwandiika nga ekiseera kitono nnyo nga Yesu amaze okufa. Abantu baali bakyali bangi abaaliwo abalamu, ate era tewali yawakanya. So ekitegeeza nti oba teyawakanya, ebigambo Lukka bye yayogera bituufu. Mu biseera eby'ekitundu ekyo kye tusomye, sebo osobola okunteekerako ekitundu kya Lukka ku screen.
ekitundu ekyo kye tusomye ekigamba olunyiriro lwa 38 nti awo bwe baali bagenda kimpalanye kigamba nti awo bwe baali bagenda n'ayingira mu kyalo omukazi erinnya lye Maliza n'amusembeza mu nnyumba ye. Bwe baali bagenda baani Yesu yaliko naani tebaga nti atagenda yaliko n'abayigirizwa be baali bagenda wa kigambibwa baali bagenda Yerusaalemi ne bayitira ku kyalo wano ekiyitibwa Besani ne balaba ku mukwano gwabwe kubanga ye Yesu yali mukwano gwa famire eyo ne bayitira ewa Maliza. Olunyiriro lwa 39 nti naye yalina muganda we ayitibwa Maliyamu eyatuulanga awali ebigere bya Mukama waffe n'awuliranga ekigambo yatuulanga awali ebigere bya Mukama waffe n'awuliranga ekigambo kye. Mu biro ebyo Bajjuuzi tebakkirizanga bakazi kutuula n'abasajja okuwulira ekigambo mu yeekaalu oba mu sinagoga. Naye Yesu ye abakazi yababuuliranga enjiri. Bw'atyo Maliyamu yateekangayo nnyo omutima okuwulira enjiri, okuteekayo omutima. Omanya good listener ateekayo omutima ku byawuliriza. Ffe maama yatusomeranga zinunula munnange naye nga tuteekayo omutima tutuulawo ku bigere bye yatudde wano ku kameeza ffe tutuddeawo wansi n'anyumya ebifudde ku kyalo ky'Endolombe n'anyumya ebifo egini naye nga tuteekayo omutima kumpi toyagala na munnaku koona kagere bino bitosimba lukono nga toyagala kusaza mu kintu ekyo. Maliyamu yalinga awuliriza attentively ng'awuliriza ekigambo kya Katonda. Olunyiriri olwana. Naye Maliza ye muganda wa Maliya. Kirowoozebwa nti Maliza ye yali omukulu. Maliza yabanga n'emitawaana mingi egy'okuweereza nti yabanga n'emitawaana egy'okuweereza okungi. Era mu Bayibuli ey'Oluzungu ate akyogera bulungi nti no, but Martha was disrupted with much serving. Ye yali mu kuweereza, oli munne yali mu kuwuliriza ekigambo, naye Maliza yali ng'ali mu kuweereza. Njagala okuba ekifaananyi munnange. Bagambye nti nno Yesu omwana wa Katonda ajja okukukyalira. Oyinza obutategeka? Ffe nga twategekako. Nze omwami wange yali mwawule. Yali nga ye mukulu w'abavubuka mu bulabirizi bw'e Namirembe. Yalina churches 205 sitaddeeko church za busumba. Twaliko abakristaayo, waliwo abavubuka ba Reverend Kalungi, babo bayingira buyingiza awaka oba oli awo mu kisenge n'atuuka maama Kalungi mbadde ngamba ngali mu kisenge. Twaweereza abalabirizi ne tubafumbira, ne tufumbira abakristaayo. Ennyumba y'omwawule teggwamu bagenyi ate teggwamu kufumba. Nze abaana abange bamanyi buli mulimu gwonna kubanga gyabanga migabe nga buli muntu alina okukola. N'olwekyo ne Maliza bw'akyaza ate tegereza ebiro ebyo nabo baalinga kumpi nga bannayuganda nga baliko olugenda enjala terudda. Oluganda kukola ki? Bwe lugenda enjala. Kaakati ate ekyo kitiisa nnyo obutadda. N'olwekyo Maliza yali alina okufumba. Maliza n'afumba, Maliza n'ategeka, Maliza ne yeetala. Bambi mukazi wattu n'abeera ng'ali mu kusala ntuuyo, yakanda ng'agamba kuwenyaako ku sisita amukubye nga gundi Maliyamu atunula eri aganye okumuyambako. Ali ku kigambo kimu, Mere yali ku kigambo kimu eky'okuwuliriza ekigambo kya Katonda.
Bw'atyo Maliza n'atandika okuwulira nga pressure emulinnya, abagenyi bano afumba bino, aba asiika obutungulu, ate laba ye emmere bweyiika, ate laba lumonde asiriira, byonna biriko omwo. Abakyala abali wano ndowooza musobola okutegeera embeera Maliza gye yalimu, kubanga muganda we nga tazze kumuyambako. Naye yalaba kimuyitiriddeko, n'ajja wali mukama waffe n'amugamba nti mukama wange tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka, tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka. Nina mutabani wange omuto last born, ama baby situka bakulabe baby. Ako ke ka baby. Baby oyo munne bwe yamukubanga ng'ajja adduka n'agamba nti mami gundi ankubye, nti akubidde ki? Nti bwerere, bwerere, nti nali nga sinaba kumugamba nti oba tumuyite tumubonereze nga mukube. Neŋŋamba nga ye ekibonereza akisaliddewo. Naye kaakati Maliza yali amanyi nti Yesu agenda kubaako kyakikolera, n'agamba nti mugambe annyambe. Ate nze nange bwe nasoma ekitundu ekyokusooka, bambi Maliza namusaasira nnyo kubanga ebyokwetaala n'abagenyi mbimanyi nnyo. Naye wulya mukama waffe gwe baalopera kye yaddamu. Naye mukama waffe n'addamu n'amugamba nti Maliza weeraliikirira, olina emitawaana egy'ebigambo bingi. Kyolina emitawaana egy'ebigambo bingi. Bannange no nga tulina emitawaana gy'ebigambo bingi. Maliza naye yalina emitawaana gy'ebigambo bingi. N'amugamba nti naye ekyetaagibwa kiri kimu. Ekyetaagibwa kiri kimu. Kubanga Maliyamu alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutali muggyibwako. Alonzeewo omugabo omulungi ogutali muggyibwako. Omugabo ogwo kye kigambo kya Katonda. Omugabo Maliyamu gwe yalonda kye kigambo kya Katonda, kye kitasobola kuggyibwako. Ebirala byonna bigenda kuggyibwako, oba oyagala oba toyagala. Nze nali ndi wano omwami wange ne bamunzijjako. Yali musajja mulungi nnyo, mulungi in and out. Nga musajja mulungi tatawaanya, mwana yete nga tazira mmere. Tazira mmere, takooya, you know. Munnange nali ndi awo ne bamunzijjako. Naye bwe bamunzijjaako nasigazaawo omugabo kubanga nali nakkiriza Kristo. Bwe bikusanga ng'okkiriza Kristo ne bwe babitwala, kubanga era togenda kutwala, naye omugabo omulungi ogutasobola okuggyibwako. Maliyamu yalondawo okuwuliriza ekigambo kya Yesu. Bayibuli egambye nti yatuulanga awali ebigere bya Yesu n'awuliranga ekigambo kye. Kitegeeza nti yakikola emirundi mingi. Ng'omwana oli ow'omupiira, every day for 5 days abeera ku training, come what may, nkuba etonnya musana ajja kukola. Noono omukyala yabeeranga ku bigere bya Yesu ng'awuliriza. Newankubadde nga kyabanga kizibu mu biseera ebyo, kubanga abakyala baali tebabaagala nnyo okuyingira mu fellowship abasajja gye baawulirizanga. Omukyala ono kye yasoosowazanga mu bulamu bwe kigambo. Ebitawaanya bingi mu nsi, okutegana kungi nnyo, naye omukyala yasoosowazanga ekigambo. Ku luno musaasire Maliza, kubanga Maliza kye tuba tumusaasira yafiirwa the opportunity okubeerako ne Yesu. Mulabe Yesu bw'ajja okukukyalira ne weefulukuta mu ffumbiro, tumanyi tutya ng'olwamala okulya ne basiibula, n'atayogerako na Mukama waffe, n'atawulira ku bigambo bya Mukama waffe.
ekyali ekikulu kubanga yamugamba yamusaasira bambi n'agamba nti otawaana nabyo bingi naye ekikulu kiri kimu ekyokuwulira ki ekigambo agenze okuvaayo too late ekigambo kigenze omwana wa Katonda okwata miisi waliwo abateeka ebayibuli ate abamu bansesa bagifuulanga decoration mu ddiiro n'agiteeka mwana wange enfufu n'egikwatako era bw'ojanagani bana abaana oba nanka ne Bible ayinza okusula n'okusiiba ng'ali ku Netflix ebayibuli eyo n'atagibikkula okuwulira ekigambo kya Katonda. Weegendereze chance ereme kukola ki kukuyitako kubanga tolina garanti ya nkya bino byolabako olwaleero bye bibyo. Maliza Yesu teyamunenya okugamba nti nga okoze bubi nedda yakirabanga kyakoze kituufu okugabula emmere nakyo kyali kirungi naye ekyali kyetaagisa kyali okuwulira ekigambo kya Katonda. So tulida abakyala bano bombi ne priorities zaabwe. Kaakati omwana wa Katonda ali wano, what's your priority mu bulamu? Kyotoyisaako ku lunaku manyi mulina gundi ezijjudde diary era abamu ssebo oyinza okwagala okumubuukinga naga nti kati nno oba tuli mu maki naga nti gw'oli wa May nzijudde munnange ng'ajjuza naye bw'ajjuza ebigambo ebyo olinako space gy'ojjuzanga eno kusoma kigambo kya Mukama waffe, kuwulira ddoboozi lya Mukama waffe, kuwuliriza Yesu ng'ayogera. Yesu tayogerera mu kusaba kambabuulire bannange. Toyinza gamba nti no nagenze n'ensaba nnyo ne mpulira Yesu. Nedda. Yesu tayogerera mu ssaala kubanga mu ssaala gw'oba oyogera. Era ffe tugira at the end tumanyina okugamba nti Mukama wulira okusaba kwaffe. Kubanga abadde ateze okutunga akoze eki? Awulira. Bw'oba oyagala okuwulira eddoboozi lya Yesu, ng'oyagala okuwulira ekigambo kya Katonda, kiri mu Bayibuli. Olina okusoma Bayibuli. Ffe Katonda owaffe mulamu ayogera. Ebigambo byonna yabitonda na kigambo. N'agamba nti wabeerewo olukalu lwawula ennyanja n'egundi ne kiba. N'agamba nti tutonde omuntu mu ngeri yaffe ne kiba. Katonda yayogeza bigambo. Yesu n'alyoka agamba bw'ati, n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Teri ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Akyogedde amaze. Bw'oba tokiggyeeyo mu Bayibuli nga tewagibikkudde tokirabye, tayogedde naawe ku olwo. You've missed the chance. Tomanyi oba anaakuyita in the night. Kubanga appointment tekubwa miss. Bino ebyammwe nti ate I call sick. No. You can't call sick. Appointment bwebanga yeyo weegendereze. Appointment bwejja wawulidde kye yagambye ogende nga wakiri okimanyi. N'agamba nti nze musumba omulungi. Ti omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Si bye tugendako mu Easter kati tuli mu kisiibo tweteekateeka. Era tusaba Mukama ayongere otuteekateeka okumunoonya. Tugenda okutuuka ne ku Easter. Munnaffe agenda okufa ku lw'ebibi byaffe okutufiiririra nga tufubye naffe nga tumunoonya. N'alyoka ayogera mu kitabo kya Lukka, Yokaana. N'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu. N'agamba nti akkiriza nze newankubadde afudde aliba mulamu. Bannange, omuntu okusuubiza ekintu ekifaanana bwe kino n'omanya nti oli garanti. Nze omanyi nsanyuka nnyo nga nfunye air ticket nga bagambye confirmed. Nga n'ensanduuko ntandika okusiba. Ne bye ntwala ekyaddondo. Kubanga manyi nti bakonfaminze nti ki? Ngenda. Naye Yesu agambye nti nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. N'olwekyo abooluganda choice weeri. Mukama akyatuwadde obulamu. Bw'aba ng'akuwadde obulamu munoonyeeko.
ali mu kitabo muli mu Bayibuli. Munoonyeko kifuule kya buli lunaku okubeera ng'owuliza Mukama waffe kyagamba. Kubanga tomanyi kyagenda kukugamba naye gwe bikkula olabe Mukama kyanaakugamba. Dakiika bampadde ntono sirandazze nnyo ndowooza. Ku lunaku luno olw'abakazi bonna oba maama oba si maama, njagala okusooka byonna okubakulisa okulutuukako, ate n'ekyokubiri okubakubiriza okwongera okunoonya Mukama waffe, kubanga ekigambo ekyo kiri mu Bayibuli gwe mugabo. Omugabo kitegeeza nno mwakoze n'ogabana, gwe mugabo gwo ogutagenda kuggyibwako, kubanga oba oli mulamu oba ofudde Yesu y'ogenda naye. Nga n'ekisembayo bamaama nga nnyongera okubeebaza okulabirira abaana, okulabirira amaka, okulabirira abaami, ate ng'eno bwe mukola emirimu mingi nnyo n'emitawaana mingi era girisinga n'egyamaliza. Naye wakati mu mitawaana egyo mbasaba muyigirize abaana okusoma Bayibuli bave buto nga basobola okwenoonyeza omugabo ogwo ogutagenda baggyibwako, kubanga ebyensi byonna guaranteed bigenda kukola ki? Bigenda kuggwaawo. Era n'Omubuulizi agamba nti ebyensi byonna butaliimu na kugoberera mpewo. Naye bw'obeera n'ekigambo kya Yesu obeera mulamu, oba oli mulamu oba ofudde, omugabo gwo gubeera guli luddawa? Kama abeere nammwe.
tutule tulire SDA Women's Choir nga tutwala ebirabo ku lutaali. Abakyayagala okuwaayo ebirabo ku mashini etambula nsobola okuwaayo abaagala okuwayisaayo kaadi nga oluyimba luno bwe lugenda mu maaso. Yesu kama wali tunywezesa mumayesi songa tetusanira naye tuliwangula lwakuba Yesu alina fe. Internet, telescope. Naye Yesu yeye atuwanguza byonna laba watunywezeza mumayendo agensi songa tetusanira naye tuliwangula lwakuba Yesu alina fe. Tulinena umusi era zitutoyesa mukutambula kwona zitutaze myoyo naye atunywezesa twesiga tunyweze mumayendo agesi songa tetusanira naye tuliwangula lwakuba Yesu alina fe. Laba bwatunywezesa mumayendo agesi songa naye tuliwangula lwakuba Yesu alina fe. Tweyanzige. Ekyo nno kibadde ekijjulo ekimu ku bakyala kye bategese eyo Women's Choir SDA. Kakati tugenda kufuna ekijjulo ekirala eky'abakyala kye batuteeketeekedde ekitontome eky'abakyala. Nsanyuse nnyo okubalaba abagenyi baffe buli omu mu kiti kye. Tuli wano abakyala bava mu nzikiriza ez'enjawulo nga tugenda batuusaako ekitontome kya International Women's Day era ne Mothering Sunday. Amannya gange nze Edith Namugakaggwa era nga ze nawandiisa ekitontome kino ennyambibwako abakyala okukiproofreadinga tuusa wano olwaleero. Ka tugenda kutandika ekitontome kino nga tuva
ne wa mukyala Joy, kuddibweko mukyala Hope, kuddibweko Naalongo, tabeera mukyala Kasule, nzibweko Muzaana, mukyala Katumba, mukyala Hamya, mukyala Kakande, mukyala Nkuzise, mange wano, ne mukyala Mebo Nancha. Mwebale nnyo, tugende mu maaso. Mukama wa nsuso era wa kitiibwa, yatonda ekitonde ekikazi n'akimalirako amagezi. Kyawundibwa, kyanyondebwa nga kirungi, kyayoyootebwa n'obwegendereza n'okwagala okungi. Kyalungibwa n'obirungo eby'enjawulo. Kyatukuzibwa n'amafuta ag'omuwendo. Kyaweebwa emikisa era kya zaabu. Kyatutumuka era ne kisukuluma mu nsi yonna. Agulumizibwe ekiseera kyonna Mukama. Obutonde bw'omukazi, omutwe gw'omukazi gwawundibwa bannange. Obwongo n'amagezi gabeesera. Essaawa yonna okumanyanga ebirungi n'ebibi, ekyo kitone eky'omukyala. Amagezi agayiiya enkya n'eggulo n'okulaakulanya. Amagezi agakozesebwa mu mirimu gy'omukyala egy'enjawulo. Okulaakulanya abaana, amaka, amawanga n'ensi yonna. Amagezi tusomeko mu ngero nga 8, tusomeko mu ngero 8 n'engero 3 olunyiriri lw'13 okutuukira ddala ku lw'15. Ago ge magezi g'omukazi. Baganda bange, omumwa n'olulimi olutonda olusiba ate ng'olumu lusumulula. Ensingo empanvu ey'ebiseera ennyimpi ate nga ya kyewuunyo ya mukazi. Obugalo obuweeweefu ate nga bwegendereza okwo. Engalo eŋŋumu ate nga nkozi za buli mulimu gwonna. Emikono n'amagulu ebigogofu byonna okwo. Yeebazibwa ekiseera kyonna olw'ekitonde ekikazi. Omubiri gw'omukazi. Omubiri gw'omukazi nga gwa kitiibwa ekitagambika. Ekifuba ekiggumivu, omubiri ogusagala. N'amena ki n'aleka ki? Amagero ga Mukama. Abakazi muwe omubiri gwammwe ekitiibwa. Abasajja nammwe muwe omubiri gw'omukazi ekitiibwa. Soma Oluberyeberye 3:18. Omwoyo, omutima gw'omukazi tebinyonyolekeka. Omwenkanya, omulungi, oluusi omubi. Omukalubo n'omugonvu, omuyambi, omulabirizi. Omukkakkamu, omwegendereza, omuyiiya, omuteesa. Oweggonjebwa, omutetenkanya, ogunenya ate gusonyiwa. Omwoyo, omutima ogw'omukwano. Soma engero 31. Enda y'omukazi. Katonda yatonda enda y'omukazi nakizaalizi. Enda yagiwa omukisa n'ekisa. Ati bagamba nti enda muwogo ezaala abalungi n'ababi. Emirimu gy'enda gya myezi 9 baddu.
Mwejo omwenda kambalojjera. Omusujja gw'akawungeezi. Okubuuza embuga yewa. Anti ebbumba lifuuka baana baliwo. N'amenya kinaaleka ki. Enda etereka n'emerisa emiti emito. Enda eggumiza ensi eyaleero n'eyenkya wabula enda. Bwe ngitotola yonna tusulawo wano kaneerekereze enda y'omukazi. Enda yezaala omu, ababiri n'okusingawo, oluusi omulundi gumu. Abawala n'abalenzi omwo, abalungi n'ababi omwo, abeeru n'abaddugavu omwo, abampi n'abawanvu omwo, abagezi ennyo n'ab'ekigero omwo, abeegendereza n'abatali omwo, abakosefu n'abalamu omwo. N'amenya ki n'aleka ki? Omukazi Katonda yamuwa buli kalungi konna mu nsi. Abakazi, bamaama, mwebala okuzaala n'okulera, okusomesa n'okugunjula, okukuza n'okubuulirira, okulabirira abaana, abaami n'amaka gammwe, okuweereza Katonda n'okukola emirimu gy'ensi eno, okukulaakulanya abaana, amaka, amawanga n'ensi yonna. Mwagale ennyo era muwe ekitiibwa abazadde okusinga bamaama. Somako mu Quran Surat al-Isra 23 n'ekitabo 32 ku 168 okutuuka ku lusooka. Kyokka ate ne mu Bayibuli kusoma mu Kuva sura 2 n'olunyiriri olw'12. Abakazi, Mukama abawadde ebirungi byonna, ye nga mwesiimye naye mubikozesezza mutya? Ekyo kibuuzo. Mubikozesezza mu kifaananyi kya Katonda oba nga bwe yalagira mu byawandiikibwa? Abakazi, abasajja, abaana, naye nga temuyitaba. Munoonye okumanya ebyawandiikibwa buli omu mu nzikiriza ye. Okumanya n'amagezi tubisomako mu ngero 8 ne 16 olunyiriri olw'16. Ensi eryoke ekule egende mu maaso n'abantu baayo bonna. Mukama agulumizibwe ennyo ekiseera kyonna. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege bamaama, abakyala, abakazi. Abo nno bavudde ebule n'ebweya mu ngendo eza buli wamu, amakanisa gonna gabaddewo awo. Muyinza okugamba olunyiriri nga lubadde luwanvu. Emizikiti, amakanisa, amakereziya, SDA bonna babadde awo. Olwekyo tweyanziza nnyo banne, tweyanzeege omutima gw'abamaama ogwo ogutugasse. Mukama abawe nnyo omukisa. Kakati era abamaama nga bwe babagaye nti bakuza ne balera, ate babadde balera Nalule. Era naye kajja atulage maama amuleza atya, atuwaayo oluyimba muwala waffe Rochelle Nalule.
Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Rochelle, webale nnyo webalire dda. Nti bagamba omwana bw'akola ebirungi nga mutandika omwesooka, naye Rochelle nange namulerako. Kaakati mu kaseera kano ngenda kuyita omukubiriza w'Ekkanisa eno etutuuzizza olunaku olwaleero, atuweeyo ebirango bitono nnyo ate atuyitire omukungu atwala abakyala mu Bungereza ne Ireland atuyise ku mukolo guno ajje ayaniriza abagenyi. Weebale nnyo omukubiriza w'oluzungu ku makya mu Sande eno omukungu Janet Mukiibi. Weebale nnyo weebali ddala. Bannange abakristaayo mwenna tubalamusizza. Mwebale nnyo okujja ku lunaku luno olwaleero olw'abakyala mu nsi yonna awamu ne bamaama. Abantu bangi abatalina bamaama naye Ekkanisa wano ojja kujjawo bamaama. Abantu bangi tebalina baana, tebabawaddeeyo ku buflowers oba perfume oba kirabo, naye era wano bajja kubawa ebirabo. Mukama abagumye. Tusaasira abo bonna abafiiriddwa. Tusaasira Golet Nalongo eyafiirwa taata we. Mukama akugumye. Era tusaasira n'omumbejja Evelyn Ndawula yafiirwa maama we e Uganda, ate nga nange maama wange azaala Juliet Mugambwa Kavuma mu Australia awamu ne Beatrice Luyiga Kiwanuka Ekololo. Mwenna Mukama abagumye. Nabo bonna bafiiriddwa abatampadde kulanga tubasaasidde. Abalwadde mwenna Mukama abagumye. Abo bonna abali ku Zoom mwebale okulaba. Mwebale mwe abaami, Mwami Kalanzi Salongo ne Mwami Engineer William, mwebale nnyo mulimu gwe mukulu ogwo. Ate njagala okwebaza omwami abuulira wano kumuwayako ensuso, Mwami Mukiibi. Oli luddawa, weebale buli Sande ajja awamu ne munne amuddirira Mwami Engineer William. Mwebale nnyo, mwebale omulimu gwe mukola. Nammwe mwenna abaweereza wano mwenna mbeebazizza. Mwenna abali mu ttiimu mwenna mbeebazizza. Mwebale omulimu gwe mukoze okutegeka omukolo guno. Nammwe mwenna abeegasseeko tubeebaza. Saagala kumenya mannya. N'omulanga waffe n'owakyeyo ne weebale nnyo. Kubanga weetaba mulanga ennyimba tezikinyuma. Kati bino birango buli Sande ebbiri ezisembayo mu mwezi tusaba wano ku 9:30. Tubasabanga mutwegatteko bwe mubanga temuli mu makanisa gammwe oba bwe mubanga muyita buyisi mutwegattengako. Mwebale nnyo. Kaakati ttiimu egenda okuddako okuweereza Sande ejjanga 26 Taata Yokaana ne ttiimu yo mwetegeke. Mwami Mutumba nga 26 Maachi. Kaakati era n'ekirala tubajjukiza nga 28 Meeyi
omwaka guno St Jude egenda okucelebratinga emyaka 16 kasookanga etandika. Tubaagaliza mwenna mubeerewo, mujje musanyukeko naffe. Ekirala nga 3 April ejja kubeerayo olukuŋŋaana lw'Ekkanisa, mwenna tubasaba mubeerewo. Akati aba birthdays mupanikire ku mikono oba muyimirire tubalabe. Aba birthday abazaalibwa mu Maachi tewali mukwatibwa ensonyi. Kale okay, sorry mbadde omukungu Kalungi, happy birthday. Naye tujja kuddamu okubayimbirayo akayimba nga tugenze muho. Kakati ebyo ndoza byange olwaleero, nfubye okubisalaasala. Mwenna abavudde mu makanisa tubalabye, abakungu mwenna n'abamakyaki mwenna, saagala kumenya father nkulabisa father balinnya, mwenna tubalabye. Mwebale nnyo. Amannya agange kangasembyeyo, nze Gladys May eni tebakyalyogera, teriri ku passport. Kavuma lya kitange, Paulo Kavuma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tunaasanyuka okubalaba ku Sande. Ssebo omubaka nkulengedde, mwebale okujja. Mukama abatambuze bulungi gye muvudde era abongere emikisa. Sande ejja ebagendere bulungi ne families zammwe mwenna. Mwerabirire mubeere abalamu. Mukama abakuume, abawe omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati ngenda okuyita mukungu Kalungi. Tuva nno ku kyalo kyekimu, bakitaffe baali ba mukwano nnyo, ate yeyanzirira mu bigere. Nze nasooka mu bukungu, kati nyalina ddawo. Kale tuyitire ku bagenyi. Neyanzirye kya mukisa nno okuddira omwana wa Katikkiro mu bigere. Nange ekyo nkyeyanza Mukama. Abagenyi baffe mwenna, nga nsookera okwaniriza omubaka wa Ssaabasajja Oweekitiibwa Ronald Lutaaya. Ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Nyongera okwaniriza abakungu ba Ssaabasajja, omukungu Bukulu, ssebo mwami Bukulu tusanyuse okulaba. Nyaniriza nnyo omukungu Winfred Nantege. Bane nga abakungu abalala bwe muba nga mulina we muli nga muwanike ku mikono kuba nnyinza okuba nga sibalabye. Oyo yeeyo nja musembyayo kakodyo kange. Omukungu Rosemary Sewaali, nnyabo nsaba oyimirireko ddakiika emu yokka oba quarter over ddakiika. Oyo mukungu Sewaali. Omukungu Mukiibi Janet ali wano. Omukungu Kalanzi naye waali. Tulina n'omukulu w'ekika ky'Embogo, representative omukulu. Abalangira n'abambejja tusanyuse okubalaba. Nalinnya tusanyuse nnyo okukulaba. Omumbejja Mazzi tusanyuse okukulaba. Tusanyuse okulaba omumbejja Nakimbugwe, omumbejja Irene. Saava Matovu tuli naye wano naye. Abaami n'abakyala, abakulu baffe abatutwala mu ddiini, ssebo Father Balinnya tusanyuse nnyo okukulaba. Tusanyuse nnyo okulaba Reverend Nshimye. Twagala okwebaza ennyo bannaffe bano okujja. Twagala okwebaza kwaya ya Remnants. Mwebale nnyo bannange okujja okutuwaamu obwenkanidde awo. Twagala okwebaza
Uganda UK Adventist Women Ministry Choir. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twaniriza abantu ba Katonda mwenna abavudde outside London. Mwate mukozeewo ekyamaanyi. Twebaza abakulu abavudde e Reading. Twebaza abakulu abavudde e Scotland. Twebaza abakulu abavudde bannange mwenna from everywhere abavudde outside London. Twagala okwebaza abaganda baffe abavudde St Jude Catholic community bannange. Mugolole ku mikono abantu babalabe mukoze ekyamaanyi. Catholic community mwebale nnyo okujja. Muslim community mwebale nnyo okujja. Bannaffe abavudde mu Anglican communities endala nge Waterloo, Greenwich, Finsbury Park, mwebale nnyo okujja. Pentecostal Church, mwebale nnyo bannaffe okujja okubeera naffe. Abagenyi baffe mwenna mu biti byammwe kubanga olw'ekiseera tetusobola mwenna kubamenya n'okubamalayo. Oyo ye mukungu bukulu avudde Scotland. Be baasoose wano twamusanzeewo, abavudde ewala ate be baatusoose okutuuka. So tweyanzizza, tweyanzeege. Bannaffe mwenna tusanyuse okubalaba. Abadde batubuzeeko ebbanga tusanyuse okubalabako. Mulika wano, feel at home. Wano Thornton Heath, abantu they feel at home. Pozzi okubawako ka information katono. Olunaku luno olwa International Women's Day tulukuza mu communities zaffe kakati tukulizza wano e Thornton Heath. Twasooka ne tukuza olunaku luno e Waterloo. Ekigendererwa ffenna abakyala okukolera awamu. Twasooka Waterloo era ne tukuliza wamu ate ne tudda e Beckton nayo bannaffe aba SDA be baategeka ne tukulizayo olunaku lwaffe. Ate omwaka guno ne tukuliza wano Thornton Heath. Kati lujja kubanga lwetooloola mu communities zaffe. Kati akalulu bwe kanaakubibwa ne kagenda St Jude, abe St Jude be baliteekateeka naye ng'ate ffenna tuteekateekera wamu. N'olwekyo bwe munaamanya nti kakati next year 2024 International Women's Day tugenda St Jude kyekyo. Aba St Jude bagenda okutegeka naye nga ffenna abakyala tukwatira wamu ng'abakyala bannayuganda ate ng'abakyala era abali international nti ffenna tuli mu international kati. Yes, olw'ebiseera bannange kakodyo kye bagamba nti okusembyayo kabeera kakodyo. Njagala okwaniriza omugenyi waffe omukulu ow'olunaku naye nga sinaba kumwaniriza kansooke mpiseewo akantu kano katono nnyo keeko okwebaza abakyala bonna. Mbasaba muyimirire abakyala babadde mu komiti nga tuteekateeka olunaku lwa leero. Abakyala abo muyimirireko bannange mbeegayiridde kijja kumala essaawa ntono nnyo nnyo nnyo. Abakyala abo be mulaba, abakyala abo be mulaba babadde bakuŋŋaana buli Lwakutaano okumala essaawa 3 ku 4. Bulijjo tutandika meeting ssaawa 2 za kiro oluusi tuzivaako 6. Ng'olaba ng'ekintu ekitono naye abakyala abo bakoze nnyo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate njagala okwebaza kwebaza yenna abakyala bonna mu community kubanga abakyala basonze ssente. Byonna bye tukoze tetulina grant nti twafuna grant from the council oba from anywhere. Zonna ssente z'abakyala ng'ate bawaayo nga balina okwagala si kukakkibwa naye nga bawaayo buli omu n'awaayo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era tusaba Katonda omutima guno entambula eno gye tutandise okutambula tutambule bwe tuti oba te n'okubeera even better kubanga kye tusuubira nti mpozzi 2024 tujja kusinkana abakyala ffenna mu Uganda abavudde mu Acholi community, abavudde mu Teso community, abavudde Busoga, abavudde Buganda,
ffenna tubeere nga tukwatira wamu. Ndowooza ne India tunaabateekamu kubanga oluusi Abayindi Abannayuganda bagamba nti basosolwa kubanga tetubabala. So tusuubira akalulu kanaaba kagudde mwesibe 3 kubanga ekintu kijja kuba ky'amaanyi. Ngenda kusaba abaana bonna, abaana ndowooza okuva myaka 17 okudda wansi, abe 18 musigale. Mwena mutambule mpolampola, abazadde mulagirire abaana bagende mu hole entono, balina kye babategekeddeyo. Children, anybody below 17, please, 18 and under, sorry, 17 and under, please go to the hall, to the small hall. Children, go to the small hall. Thank you. Kale mudakika zaffe zino 3 munsaasire kuba ndi mukungu, Mukama wange agenda kungoba ku mulimu kuba ngenda mugamba ayogerere eddakiika emu yokka. Ssebo Omubaka wa Ssaabasajja, tusanyuse nnyo okulaba era tusaba tubuuzeeko mu ddakiika emu. N'alinnya abalangira n'abambejja, saava ne bannaava, abakulu abakulembedde omukolo guno, abo njagala nteekemu ak'ensuso. Bannaye mubanneebalizeeko okuba omukolo gubadde muyitirivu guno. Bannaddiini, Father Balinnya, abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja mwenna, abakungu ba Ssaabasajja abali wano, kino kimpadde ebimu bye ŋŋenda okukola omwezi guno. Kirabika guno omwezi nja gumala nga ndoopa ewa Ssaabasajja, naye bye muloopera birungi. Ne ku mulundi guno nja muloopera nti obumu obuli mu United Kingdom bwansusse obusinga n'obuli e Uganda. Kubanga okukuŋŋaanya bahajati n'okuŋŋaanya abaseventh-day n'abasamize empulira babaddewo, n'okuŋŋaanya abakristu n'okuŋŋaanya abakristu, kale kino kijjobi. Ensonga emu gye nja okwogerako mu bwangu, gye njagala okubuulira abakyala. Mu Buganda teriiyo mukyala atalina mwami. Ekyo tekiriiyo. Ndaba mwebuuza. Mukiwakanya? Mu Buganda teriiyo mukyala atalina mwami. Njagala okubajjukiza obuwangwa bwammwe, kubanga mmwe mugenda ne mulowooza nti abaami be bano be mutwala ku olutaali oba mu muzigiti, naye omwami wa ssengaawo abeera mwami wo, si kyo? N'omwami wa muganda wo naye abeera ki? Mwami wo. Kale njagala muve wano nga mutegedde nti mwenna mulina ki? Abaami. Ekyo nno mwandikikubiddeko mu ngalo kuba waliwo abazze nga bawuulu. Omulimu ogulina okukolebwa gwegwo mukungu Kalungi gwe yayogeddeko ogw'obuvunaanyizibwa, okulaba nti
mmwe ng'abakyala obuvunaanyizibwa bwe mukola naddala okulabirira abaana bammwe mwenna, kuba mwenna mulina abaana, era nga bwe nkugambye nti abaana ba ssengaabo bakuyita ani? Tebakuyita maama, n'abaana ba muganda bo bakuyita maama. Omulimu gwa buvunaanyizibwa okulaba nti abaana abo bakula bulungi, bakuzibwa bulungi. Naddala waliwo ekigambo basitera kyogera Bulemeezi eyo, bakiyita agency. Abaana baffe naddala abali wano ku mawanga tubayigiriza ekigambo enkola eya agency. Si zino agency gye mugenda okusaba emirimu. Ab'ebulemezi bakitaputa bulala. Ekigambo ekya agency kirimu autonomy, kirimu ne wiiru. Abaana basobole mubayigirize okusalawo okukola nga Messi bwe yakola. Messi yalina agency. Messi yasalawo nti yagenda kuba mupiira. Era n'akola ki? Buli kyonna kye yakolanga nga kikwata ku ki? Kukuba mupiira. Abaana baffe tulabe ebitone bye balina, tulabe nti tufuna engeri gye tubitumbula. Olwo baleme okubeera mu gganga ne peer group ne peer pressure ng'abasomesa bano bwe bamanyi. Oluusi atera okubawugula ne batagoberera ekigambo ekyo ekya agency eky'ebulemeezi. Buvunaanyizibwa bwammwe ng'abakyala, naye si mmwe mwekka ng'abakyala, n'abaami buvunaanyizibwa bwammwe nammwe. Era ng'abakyala bwe mbagambye nti buli mukyala alina omwami, nammwe buli mwami alina omukyala. Era nammwe mulina abakyala wadde ne bw'oba nga tolina gwe watwala w'olutaale. Ensonga eyo ngireese kubajjukiza extended family. Oluusi tugenda ne twerabira omulimu gwaffe mu extended family. Mulimu mukulu nnyo, tugunyweze, kubanga wano abasoma social work nga bwe nabagambako bakyabasomesa ku bya Buganda extended family. Kuba for example yokka esingwa obunene mu nsi ku kigambo kya extended family. Ekintu ekyo tukikuume, mbadde njagala nakyo ku International Women's Day mukijjukire. Awangaale nnyo Ssaabasajja, mwebale nnyo bannaaye abakoze emikolo gino egy'olwaleero, mwebalire ddala, temujjanga okwo.
Buganda Java down afe tuchifu awangale Ssaabasajja. Kakati mu kaseera kano ngenda okusaba n'obuwombeefu omusumba Reverend Augustine Nshemye okuva St Alfred, era tumwebaza okuba nti abadde naffe kaakano okutuwa omukisa nga tuggalawo okusaba kwe. Ssebo omubaka wa Ssaabasajja, abakungu mwenna aba Ssaabasajja, abalangira n'abambejja, baweereza bannange mwenna, abooluganda abaagalwa mu Mukama waffe mwenna mbalamusizza. Nze sijja kwogera bingi, bampadde omulimu mwangu gwa kubawa mukisa. Kambasabe buli muntu waali yeewombeeke tusabe. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Mutukuvu, twagala okwebaza kubanga watutonda n'otuteeka mu nsi muno mu kwagala kwo okutasingika. Twagala okwebaza olw'olunaku lwa leero. Kitaffe bwe tuzze wano nga tuzze okujjukira olunaku olw'abakyala. Abakyala, Ayi Mukama, kye kimu ku bitonde bye watonda nga bya njawulo. Era waliwo omuyimbi omu eyayimba nti ye yali alowooza nti buli kitonde ekiyitibwa omukyala Katonda, kubanga ye yakigeraageranya ng'omukyala akyusa embeera zonna, wakati mu bulungi ne mu bubi asigala nga mukyala. N'olwekyo tukwebaza, Ayi Mukama, olw'olunaku luno n'okusingira ddala abakyala abakuŋŋaanye wano. Mukama, abava mu Uganda, tweyongera okubasitula tubateeke mu mikono gyo. Kitaffe, nga bwe wabatonda, nga bwe wabatuwa, Mukama waffe omulungi, tukusaba weeyongere okubeeraga, okusinga byonna beeyongere okumanya obuyinza bwo n'ekitiibwa kyo nga bwe biri ebikulu mu bulamu bwabwe. Ate era, Ayi Mukama, buli analaba ku kitonde ekiyitibwa omukyala, naddala baava mu Uganda, alabe ekitiibwa ky'obwa Katonda bwo. Paayo gy'oli abaami ababeera n'abakyala bano, nabo neeyongera okubateeka mu mikono gyo. Bajjukire, Ayi Mukama, nti abakyala abo baava mu mbiriizi zaabwe. Baaleka, Ayi Mukama, bakadde baabwe ne bajja ne babeegattako, bonna bafuuke ekitonde kimu. N'olwekyo, Ayi Mukama Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, abaami babeere basaasizi, babeere beegendereza nga boogera eri abakyala. Abakyala bwe banaggweramu amaanyi babawambaatire, Mukama, nga babuze, Ayi Mukama, babakomekomeko babazze mu kkubo eryo eritutuusa mu bwakabaka bw'obutaggwaawo. Tuwaayo gy'oli amaka gaffe gonna, tuwaayo gy'oli, Ayi Mukama, emirimu gyonna gye tukola, era n'okusingira ddala byonna tuwaayo gy'oli n'eŋŋanda zaffe ze twaleka eka gye twava. Mukama, ffenna katutambule wansi w'ekisiikirize ky'omukono gwo gwa ddyo. Faafaganya omukezo omulabe Sitaani, era osimbule n'emitego gye gy'ayinza okututega ng'agendera okufaafaganya obulamu bwaffe, oba oliawo n'obw'ebintu byaffe. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kitaffe, ekiseera ekisigaddeyo nga tumaze okusinza, beera wamu naffe mu byokulya n'ebyokunywa, ate era ekiseera bwe kitaba kituuse, buli muntu omutambuze omuzeemu mu maka ge nga bwe wamuleese. N'ebyo byonna tubisabye ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kubagiza abafiiriddwa, ate era Mukama abavudde mu bulamu buno bw'ensi, nabo bawe ekimuli eky'emirembe. Naffe ekiseera bwe kiriba nga kituuse, tubasanga, Ayi Mukama, nga batulindiridde, nga bali mu bifo bye wagenda okuba otuteekerateekera. Era n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gubeere ku ffe ffenna abali wano, gubeere ku mikwano gyaffe, gubeere ku ŋŋanda zaffe, gubeere ku mirimu gyaffe gye tukola, gutukuume mu maka gaffe, guleme okutuvaako kaakano emirembe n'emirembe. Mukama abeere nammwe. Tweyanziza tweyanzege. Kaakano tugenda okufuna oluyimba olusembayo. Nsaba kuyisaawo akalango kamu bubiri nga tugenda okumaliriza okusaba. Bwe tunaaba tuvudde wano
ekyeggulo kitulinze mu hall ekijjula abakyala kye batuteekedde. Okugabula kujja kubeera nga kuli mu order eya okutandika n'abava ewala olw'ensonga mwenna gye munaaba mumanyi. N'olwekyo bwe banaaba tebannakuyita ojja kusigalawo otudde tusobole okusooka okulabirira abaddayo ewalako. Buli omu ajja kubeera alabirirwa bulungi. Kati nga tuva wano tujja kgenda mu hall ennene. Waliwo hall bbiri. Mu hall ennene program gyetandikira, ebisigadde mujja bitegeezebwa, naye abava ewala tujja basaba mutuule wamu oba tukole program. Muyinza okusigalako emabega ne tumanya engeri y'obbatuuzaamu n'okubajja okubagabula. Mukama abawe nnyo omukisa nga tufuluma. Tugenda okuyimba oluyimba olusembayo 177 tukutendereza Yesu.